Nkwaniriza nnyo mu programu yaffe Kooti y'Amaka wano ku Star TV wano ku YouTube ate ne mikwano gyange yonna gy'osinziira okulaba. Nkusasiddeko mukwano gwange yonna n'ebizibu byo byonna by'oyina olunaku olwaleero naye kansabe Mukama Katonda bitambule bulungi ddala ddala. Alwazizza saba Mukama Katonda asuuse omulwaddewo afiiriddwa saba Mukama Katonda abagumye so nga ayina embeera yonna gy'oyitamu nsaba ogume otegere nti embeera eyo si ya lubeerera. Bingi tubiyitamu, bingi bibaawo era bingi tubiwangula. Saba olemenga kwekubagizanga olw'embeera yonna gy'oba oyitangamu omanyanga nti Mukama Katonda waali era ajja kubeerawo ku lulwo. Nyongedde okwebaza mikwano gyange mwenna abatuyambako okulaba nti programu eno ebeerawo, abasondera abantu ssente, ababawa obuyambi, ababagumya, abababudaabuda, ababasuza ate n'ababajjanjaba. Nenyongera okusaba Katonda abagabirire buli kimu kitambule bulungi. Embeera gwetulugunya mu ngeri emu oba endala saba Mukama Katonda akkirize. N'olwaleero nga bulijjo ebizibu by'Ekkooti y'Amaka ebitakoma tutambula nabyo era tubiyitamu ate era ne tubiwangula. Tambula nange nga tugenda okulaba ebizibu eby'olunaku olwaleero. Oli ku programu Kooti y'Amaka nyongedde okwaniriza muganda wange eyakatwegattako ku lunaku olwaleero. Nkwaniriza kulikayo gyonna gy'obadde opakasiriza kulikirayo ddala bitambudde bitya saba Katonda bitereeze kubanga ly'essanyu lyange. Sijja kujjanga buli lunaku na bizibu bya Kooti y'Amaka ate nga sibasabira kubeera bulungi. Saba nzije n'ebizibu bya Kooti y'Amaka ate nga nsaba Katonda nammwe abagabirire musobole okutuyamba. Mbadde siyinza butasituukiramu ku nsonga ezaagwa wano mu biseera wiiki ng'emu emabega ate nga n'ebizibu ebirala bibaluseewo. Kale maama ogamba otya eyo? Mulongo siri bulungi. Embeera gyendimu mulongo. Embeera gyendimu yentuusizza ku kino mulongo kubeera nga naawe otuuse mu kitundu kino. Mulongo byatandikira ku mwana wange. Kansooka okwebaza abatuwuliriza olw'obuyambe bw'abo abantu bonna abajja nga balina ebizibu. Beebaza mwebale nnyo, mwebale okuyamba abantu bonna be mumanyi ne be mutakola ki ne be mutamanyi. Temwongera kukoowa. Mukama yalibawa, yalibaddizaawo naye temukoowa. Kaakati ntandikira ku mwana wange. Wano ye nnyumba yo. Wano mulongo w'ensula. Tuyingidde mu nnyumba eno olw'ensonga nti wafunda mulimu ebintu wadde omuntu abaddukidde gye tuli ate ebyama bye bimu tubimulekere tumumanye wabweru tuleme kumumanya ate nnyo munda kuba olwedde ekifaananyi kye tuyina kitumala. Katutuule wano kano tunayingira mu nnyumba nayo tewali ntebe kati katutuule ku zino Katonda ze yateekawo zijja tubeezaawo mpola. Kale tutandikire ddala ku bulwadde bw'omwana kubanga y'ensonga eyakunoonyesesa. Olwatuuka omwana wange yali sizoni ya nseenene eri omwaka oguwedde myaka 3. Kakati omwana wange yasigalanga wano ne kanne waliwo kali awo kaddako kali awo kaddako kati yasigalanga wano ne kanne nga anyirira bulungi alabika buki bulungi. Tisoni we yali eggwako nga tugenda awo mu January omwana wange yatandika okulwala omusujja ne gujja ne mutandika omutwala mu ddwaliro nga basawo bamugyako omusaayi ne bajjanjaba naye nga gwe bajjanjabe wayita ennaku 3 n'addayo nga bwe yakoze eki nga bwe yabadde.
ngemutwala mu buli ddwaliro nga muzija wano ne mutwala wala ne mutwala ne mukisenyi nga bangambye nti musenyi gye basinga okujjanjaba abaki era ne bamuggyako buli musaayi ne bagamba nti mwana wange simanya ino alimu obuwuka simanyi bw'omusaayi ne bangamba bagenda mukubanga emisozi 8 era baazimukuba naye omwana waayita ennaku 2 talina kyeyakola kyeyakyukako. Mulongo nentambuza naye kati waliwo abantu nga baŋŋamba naye omwana wono gw'otambuza oba olumbe nga si luzungu gwe ng'omutwala mu kizungu yokka togenda ng'omunoonyako ng'olwo atandise okukola okukenena nga ggwawo tinoonyaako ne mu Kiganda olaba kayinza okuba kabengo era nagenda nga nnoonya mu Kiganda nga baŋŋamba ddala kituufu kabengo nengenda gye bakasalira ne bakasala mwana teyakola teyakyukako ne baŋŋamba layika alina obubengo 2 ne bagenda ne bamukebera nti bamugire n'akalala ako tebakasalako kuli bamuwa buki ddagala n'enzijanjaba akabengo ako ne mmanya nti kakoze naye mulongo ng'omwana takenderako ng'omwana ayongera kuggwawo ate nga talya wabula ng'anywa mazzi amabi nga onolaba ofumba caayi n'omuwoza ng'anywagannyoga ng'ekintu ekiyokya takolaganira ddala nakyo. Kakati mulongo nzijanjabye omwana nentuuka ku nkomerero naye ng'obulwadde obuli omwana tebutegerekeka. Era omukyala eyasembayo kubanga yali w'e Masaka atera okujja eno n'ajjanjaba abantu mulongo yaŋŋamba omwana wo nalabika ayina emmeeme nze emmeeme ngenda gijjanjaba era naŋŋamba omwana mutwale Masaka ne mumutwalira mwana we namumutwalira n'amujjanjaba era ng'emmeeme we bagikola we bajjanjaba naŋŋamba kajja kutereera emmeeme kenjijjanjabe webanga yebadde ekola yebadde emuliko ajja kutereera mulongo kubanga ewiiki eyo gye nakomerawo nga mwana oyo bamaze omujjanjaba emmeeme lwali lwa Mande nenkomawo omwana ne yali anywa biri ebizzi byenkugambye omwana n'abivaako yali ye n'akagaati kano ak'ebibiri ng'alyako ng'omaze okukajjako bino ebyokungulu ng'alyako akatini ennyo kasa akoza mu 2 ebizzi ng'alyako akatini teyaddamu ne yeekyayira ddala nnyo lwonna nga lufuuse omanyi mulongo kasikeretoni mulongo singa alaba ku mwana wange kuba mwana wange yafuuka sikeretoni ku nsi naye mulongo mwana wange yandiramye embonabona gye nabonaabona mulongo mwana wange yandiramye sigamba nti oba ndi ku TV oba ki naye mulongo mwana wange yandiramye nabonaabona nnyo nesitaani alina ettima omwana wange yalwala kasikeretoni ng'obugumba bwonna buliko ezinemirizi ng'obalambale bwe ziti konna ng'okasigaza guno omutwe bwe guti kati mweyo wiiki omukazi n'angamba akola ki kati omukazi waite ennaku 3 oli yamujjanjaba emmeeme eno n'angamba tujjanjaba mu Kiganda ne mu Kizungu n'okola ki ne mu Kizungu n'ojjanjaba omwana ono mutwaleko ku mazzi bamuteekeko ayinza okuba nga talina mazzi omwana ne mutwala ku mazzi bamuteekeko amazzi ze nakwata amateeka ge ninga mutwale kasaya abadde amukola amujjanjaba era ne mutwala nali ngenda aliwo omukyala wali yaŋŋamba nti Junior ate omutwala wa ne mugamba Junior nnemeredde njagala mutwaleko waba talina mazzi bamuteekeko amazzi n'agamba naye Junior wanaaba alimu oluganda bwe banaamuteekako empiso Junior olinza obutakwasaamu naye mulongo olw'okuba omukyala oli yali amujjanjaba yali aŋŋambye neŋŋamba ate bwe naagaana jagamba ate nagaana omukola omutwala neŋŋamba kamukole kamutwale ne mutwala natuukayo mu ddwaliro ng'omukyala oli yennyini yali ndagire mwana ngamba ye wajjanjaba alina eddwaliro liri eyo Mutundwe lyajjanjabiramu abantu babaagize ne babateekako amazzi era bwe natuukayo bambya baali bafaayo nnyo ab'eddwaliro bwe natuukayo ngamba akano obulwadde bwakwata eno ffe tujja kaje kubanga obwongo bukola bukola ono omusajja ono kaganga buli kye bakateekako kagaana ekyo temukimpa temukola kati ne bakajjanjaba ne basooka kateekako amazzi ago ne bagateekako ne gagenda bulungi kati olwayitawo akabanga nagamba katugenda muteekako kumukubayo n'akadagala era n'akadagala bakamukuba ne kakola kagenda bulungi kati omusajja mugamba kangende ndyeko ku kamere nange enjala ekola ennuma nga kangambye maama njagala kwebaka ningena nenkebasa wali
nengenda okulya kamere bwe navaayo nenkomawo nga kaŋŋambye kaagala amazzi g'okunywa nendeeta amazzi musawo nagamba teekamu ku gulukosi kagenda kuddawo kano teekamu gulukosi ogenda kagulira ebintu ebizaamu amaanyi biki byonna tugenda bikubuulira ogenda kawa kajja kuddawo kasaba akajjanjabi eri mugundi ffennaffe katukole ogwaffe ne bakolaki nendeeta amazzi nemuwa ntaddemu gulukosi kati wekamaluganyawe kati nkangamba nnyongera nemwongera musawo nagamba yii ate ono atandise n'okunywa ono ajja kuddawo kati waayita eddakiika nga 3 nekagakolaki nekagasesema musawo nagamba kayinza okusumbuwa nga muzeeyo eka katumukoleki tumukubeyo akayiso katulo ajja kwebaka naye ajja kugonda tokolaki totya bambi musawo nga omuntu afaayo eri omuki omwana bambi nga aleeta kayiso kakumukubaki tulo so bambi ndowooza empiso zino oba zezaakolaki zamuyitirira mu buki ate engeri gye yalimu kubanga ebamukuba empisa eyo ate era nayo teyamugirirawo waayitera eddakiika ngaaga omusawo yagamba naye omwana woono omutwe nga mugumu gwenkubye empiso ng'abantu abakulu bantu bakuba akayiso eddakiika 5 n'akolaki naye bakawuwa eddakiika 3 tannaba kwebaka kiki ekimuliko nemugamba musawo simanyi nagamba alina okwebaka singa kati yagonze dda nagamba kale tumulindemu ajja kukolaki naye kati tekigaana mma mwagala ugende kamukoleki mugende ffe tumaze okukolaki okujjanjaba kati munaye nga ntegeka ngende nagendako emanyu nga nkomawo nga kagamba Junior jangu tukoleki naye tugende eka kati ngenda okudda nga kakyusizza efeesi kagitunuuzizza ekisenge bwe kati nga yeetegereza nnyo n'obukambwe nemugaa Junior kiki olaba ki nenkajjayo nenkasembeza nekakyuka nekatunula era waliwo kabadde kakolaki nga Junior olaba ki n'ogwokusatu kakati omukazi omwe yali ali wali ku kitanda ekiddako n'agamba naye ggwe tolabanga okuba kwe bayita okuzirika tolabanga omwana we akolaki azirika nze mulongo nawunga n'omusawo saamuyita nti omwana akolaki azirika namusitula nemuleeta wano ate n'omujja ku kitanda no nemuleeta wano nga nze empunze sijja kulimba nga n'olubuto lwokya nenzia nemukuba wano nembagamba baneiba nembagamba mbabuulireko omwana wange alabika akolaki agenda nebangamba tasobola kgenda nebaleeta wano emitu nebamunaazaako nebakola kyagamba nedda tasobola nembagamba omwana wange alabika agenda nga agiza alumye ki alumye olulimi akati ekyava mu kuluma olulimi n'atandika okukola guno omukono nga muntu alina kyayagala okukolaki okwogera nga agira nnyo bw'ati kati kwekubira mangu taata we najja n'angamba ate omujje mu ddwaliro ate osaba mu ddwaliro gye bandikoze eki gye banditutaasiza oba ne bamuteekako amazzi ate gwe gye nemugamba mpunze newondabira ano nawunze dda nze sitegeera n'angamba tumusitulwe tumukole ki tumuzzeeyo munaye omwana nga tumuzaayo twamuzeeyo nga musawo agamba ekikugisiza omwana wano ate n'omuddusa eri nemugamba musawo ndi muzadde naye byampedde dda nze kyempulira ku mwana wange mpulira nga tesiwulira bulamu bwe kati musawo n'agamba kaleete kataata wange mukazi ewo n'aleeta amazzi n'akakolaki n'akateekako amazzi amalala bwe yamuteekako amazzi gatuukanga mu makkati bwe yatuuka mu makkati n'atandika okujja ekintu nga kireekaana nga eddoboozi limuvaamu limukolaki lireekaana nga ali wano naye ng'oweeri yakolaki yawulira abasawo ne bagamba yii lumbe luki luno luli ku mwana obedda tumanyi lumbe luki luzungu ngali abogola nnyo guno omukono wakugira eno yalumye dda olulimi bannaye mulongo singa waliwo omwana wange ng'afa olabye abafu naye oli owange kyali kirala kubanga omwana wange yatiisa abasawo bazungu naye baatya ne bangamba omukazi munnange tuli bazadde naye olina ekizibu omwana wagenda kufa bubife tuli bazadde ye luno lumbe siruki si luzungu waliwo n'omulala yali omulwadde yo oba yalinga nampewoozi mukute n'agamba ekimuliko kyetaaga ki mbuzi era we munamuwa embuzi omwana agenda kudda ki naye nga mulongolooza saameka zaali saanga nyeeza ekiro kati embuzi otandikirewo amangu ago nti onoonyaki ye ate sente nazo zaali zituweddeko nga tetukyalina wadde ki omwana wange atutte buli kamufe mulongo nga tulya mukene buli lunaku nga tetukyalina wadde kyetulya buli kyetufunawo kigenda mu ddwaliro okunoonya bulamu bwa mwana abasawo ne bagamba kyoga amazima luno lumbe si luzungu naye tunamuteekako kyebamukola ki luno si luzungu weluba lwetaaga mbuzi gye muba munoonya taata we n'abagamba essaawa zino siina mbuzi era siina we ngenda gikola ki
wabula mpa omwana wange agenda afiire ewaka mukoze kye musobola sigenda bakola ki kubanenya mumumpa agenda afiire ewaka naye mulongo ng'akumya omwana wange nga n'okwegolola amaze okwegolola gwe wali omusitudde nze nali musitudde nga taata we byamulemye dda nga mukomyawo nga tumuteekaawo mu nju mulongo ng'aliko ekiyiriitira nga kitandika okuyiriitira nga baŋŋamba musabire oba embuzi ekoze eki eganye musabe mulongo twasabira omwana wange ne banne netusaba paka oba ssaawa nga 8 ogw'ekiro netusaba nezeyongerayo ku 9 wezaawera 10 omusujja omungi ne gumufulumamu mulongo manyi kye bayita omusujja nze sigulabangako ku nsi nagufuluma nga ebedi kafa gye mubise n'ebigoye byonna nga kungulu kwokyanga paasi nengamba ate nga banga oli omukazi yangamba nti omwana w'oyo bwe bammeme ayina ekintu ekyokya mbu kimuli wano mbu kyokya nnyo kati kyovola batanywa biki tanywa byokya kati omuliro ogwo gwegwo gwamukola ki gwamufulumamu agenda okukola ki okufa bannaye muliro mulongo guli tegwali muliro era omuliro we gwagenda gukakkana kati olwo nga taata we agambye oba twani mututeeke ewa ssengawe mu kyalo ne tulaba ekikola ki olwo senga nga twamukubidde akamwizaga muleeteko eno tulabe oba tuyinza okukola ki okutaasa taata we 11 agamba nti emmotoka balwawo ziggula kati nga 11 ziweze tumukole ki tumutwale mulongo nga amuyambaza nga amufulumya bweru bwati kati bwe yamufulumya n'agamba naye maama Junior nga Junior wange sikyamuwulira kati yamugamba owulira wakana akali wano tekakyakuba n'agamba sikyawulira kati waliwo emmanju maama Swaliki nezuuka nemwita nemugamba jangu olabe oba omanye abafudde najja n'amubikula bwati n'agamba ate mutawaana Junior yakoze eki Junior yafudde dda Junior wange bwati n'agenda oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano kwebaza emirimu gyonna gy'okola nyongera okusaasira mukwano gwange alwazizza saasira mukwano gwange afiiriddwa saasira mukwano gwange nga tolwazizza nga tofiiriddwa naye ng'embeera gy'olimu ng'eri awo ekulemeredde saba Mukama Katonda asaasire buli kimu kibe nga kisobola okuba nga kitereera nyongera okusaasira abazadde abafiirwa abaana bammwe saba Mukama Katonda abagumye Mama Junior kitalo nnyo ekya Junior wange banafu aba Shanta Beauty World basangibwa Wakaliga katale k'abaveterani tuyina ebizigo ebya skin byonna tubiina tuyina sabbuuni ow'abakyala tusiba enviiri tuyigiriza abaana ate nga tujjanjaba simanyi kiyinza kwogera kibuzaabuza Mama Junior kati ate nga tujjanjaba n'olususu bw'oba oyina obudde oyitayo Wakaliga ate ne baba nga bakujiriza essimu y'Ewakaliga 0772686178 saba okweyanza abantu abanyambirako abantu baffe mu programu yaffe kooti y'amaka mu bizibu byaffe bye tubeeramu mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abasobola mwenna abatuyamba nsaba okweyanza Azena Gujiguji mwebale kubeerako Halima Mama Kate Busega Gloria Birungi Nandawula Betty Safina Nabowa Kwagala Maria Morini Naluwoza Sise Nachanzi Jenny Santiago Nashi mwebale kubeerako bantu bange mwebale kusubscribinga Kabarita GMLS Mario Sparks Mastula Aida Bayiga Nakaye Shakira Joani Lakit Kijoan Nalwe Isodorini Nabukalu Bena Hadija Rodins mwebale kubeerako Rita Mutesi mwebale kubeerako Sumaya Nsubuga Farida Rana Babiri Lastiboni Jajja wonna wooli twebaza Nabukalu Bena ne Sarah Nabosa ne Sumaya Nsubuga mwebale kubeerako olwo nga mutwala Junior okumuziika atwala Junior okumuziika mulongo era twamutwala abantu bamperekerako ne tugenda ne tumukola ki ne tumuziika kati bwe tuvaayo ne tukomawo wano twabeerawo ennaku naye kyatwasooka kirabira ku taata yasooka okuloota ebirooto nga buli lunaku aloota omwana amuli mu ngalo bw'ati n'agamba oba lwakuba entiisa eri yeekola ki yejja kubanga yanfiiridde mu ki mu ngalo n'agamba naye lwaki anzigira buli lunaku kakati
kati bwe waayita ennaku n'agamba kangezeeyo ku mulimu nnoonye kiki mulongo teyadda mufuna wadde 10 kati tubaddewo bwayise ennaku bazaali mmeka nze nendeeta ekirooto ng'omuvubukazi wano wootudde wennyini ng'era wano ng'akutte juniya wano naŋŋamba kisitu waali y'oli ne mugamba taliwo n'agamba dde simanyi nti musanga ne mugamba lwaki nti anti yaddako kati olagira n'agamba kano ka juniya kati kaali kakaaba omufu n'agamba ka juniya wama juniya ani addako koko kaali kamita itu koko itu kati n'agamba towulidde itu yakola ki n'agamba genda omumpitira akole ki ajje oyo yali eri ku luguudo era nenzuuka ne mukola ki ne muyita najja n'atulaano n'omuvuka n'amugamba nti gwe oddako era ogenda kuloota ekirooto abantu nga bakukoze eki nga bakunonye era bagenda kuba bagenda kutta naye nja kubeerawo nkukole ki nkutaase nze ngenda okutaasa bo bagenda kuba bazze kukola ki kutta naye nava mu kirooto ngamba ye bannange enkoze nti kati kiro kirooto kikyenkoze nga nze kennyini nze nkikoze eki nze nkyolootedde ne ngamba kino nakafiira omwana ate ne bandaga kino bwe kitegeeza kirina ekikikola ki kikitegeeza kati we neebuuzaako ne baŋŋamba naye bannaaye wandisituse n'ogenda n'onoonya ku ki ku mulongo kubanga wotonoonye mulongo tojja kumanya kitaba ki osanga yayinza okuyiza ku magezi omanye ekitaba ki abaana bo ekyo kirooto kinene genda omulongo munoonyo kimulootera mubuulire byonna nga we byakola ki nga we byali era munnange bwe najja n'enkola ki munajja mulongo n'enkulaba nonyombesa nti nga lwaki omwana oli wesaamuleeta neggamba nti ebyo byali ebiseera bya covid nali simanyi nti okola ki nti nno gy'oli kyova olaba ate n'ekintu mulongo kikuziba amaaso kubanga ate weewunye nazibuka ng'ate ono ng'amaze okufa naye nga kagende wa mulongo naye ate oli namutambuzanga buli wamu naye ng'ekirowoozo ekingamba nti ate ng'ate ekyo kyose era sikibangako nawadde wabula era we yabadde amaze okufeera tatawe kwegamba naye oba singa omwana ono twamutwalako ewaani naye era ng'amaze kukola ki ng'amaze kufa. Oli ku Star TV program Kooti y'Amaka nsaba okubategeeza nti olumbe nange nkimanyi luziba amaaso naye nsaba okutegeeza abantu mwenna buli alina omuntu ng'olina omuntu eyafa ng'okufa kwe si kwa bulijjo omuntu bw'afa ng'era totuula butuuzi ndowooza owulira emboozi eno kati wabanga omwana oli yafa ate lwaki olumbe lwasigadde lulanda era ngamba nnyo abantu nga mu famire zammwe mulimu bannammwe abali mu kubonaabona n'ebyo ebimbe mubakwatirangako kubanga ebyo ebimbe bwe bimala okutta binoonya omulala kati watya nga bizze gy'oli olumala nga mutandika gundi yagula amayembe gundi yakola gatya naye nga waaliwo olumbi olwali lulina okujjanjabibwa luve mu nnyumba yammwe mwena ne mutabakwasizaako seera bisinga omuntu bwajjanjaba ssente zimukendeerako zimuggwako essuubi liggwawo obuyambi bubula nga mu abooluganda mwe mulina okukwatirako baaba emikwano naye wajjire wa mulongo ebiseera ebisinga n'akadde kabeera kayise nze omukyalo ono yantuukiridde n'ennyomba ne mugamba omwana amaze kufa kati ozze kumbuulira ate birooto lwaki omwana tewamundeetera ne ngamba naye nnyinza okudda mu kuyomba nga tulina okutaasa kwe kugamba nti ngenda kubaako wenkusindika ogendeyo ne ssente nze nazimuwadde transport nezimutambuza ne mugamba bw'otuukayo mwekakasa ajja tubuulira ki ekiddako bannange bye yakomyewo okumbuulira bye bindese wano olunaku olwaleero mulongo twatuuseeyo ne batukebera kati omukyala naŋŋamba bwe yabadde akakebera ti naŋŋambuza waloose kirooto ki nga sinaba nakimubuulira nambuza waloose kirooto ki nenkimunyonyola nga bwe nkikoze eki bwe nkyogedde n'agamba era kituufu oyo yakola ki yaddako olina okwanguwa amangu okulwanirira obuki obulamu bwe kakati naŋŋamba genda omukole ki kubanga twagira lwakusatu olwokutaano naŋŋamba mumutwalire olwokutaano kati ne tujja ne ntegeka tugende ku lwokutaano mumukole ki mumutwalire kati ekiro ng'enkeera tugenda olwokutaano omwana yazuukuka ekiro munne yali ali awo ku mupiira ye nga teyeebase alaba mupiira
kati namugamba gwe teweebase nsobedda neebase naye ebyange birabika si birungi namugamba kiki n'agamba ndoose bubi namubuuza olwooso yali amanyize neebase naye nga nange twali twakoze eki nze sikyebaka mulongo osulanga ogumuka buli kaseera mbatunuleko nabo babaki balamu munaye kati namugamba ndoose enfudde era we yayogera ekyo ndoose enfudde nze nempawamutukayo nemugamba olwoosa otya naye maama ndoose enfudde naye amaaso gannuma nnyo n'omutwe gukola ki gunnuma nnyo nze era amaanyi ganzigwamu nenfuluma nempitaawo neiba ali awo emanju nemugamba ekyantukako luli era kati kituuse nze nalyaki lwaki era nze akabanga kati niwe kati ng'oli twakamuziika lwaki nze nangamba guma nemugamba n'okumutunako saagala kukola ki mutunako wabula gwe genda okole kyonna ky'osobola okukola ki era bajja ne banoonya eddagala ne bakola ki ne baleeta omuliro okumanya mulongo ekintu kinene omuliro gwe batandika ogukuma mulongo enkuba gye yava enkuba yajja ng'erina eggulu eribwatuka kubenga libwatukira mu nnyumba yaffe kubanga liri teryali ggulu ng'ebimyaso bikubira mu nnyumba yaffe buli muntu neyebuuza amangu ago enkuba gyevudda enkuba eno enkuba eno evudde wakyo bwetyo bwe yali nangamba ate tukuma sigiri tutaasa obulamu bweki bw'omwana ate omwana egundi ekoze eki ate egundi bwetyo nejja nga buli muntu nakyewuunya omwana baagira paka baagira omuliro ne gukwata ne bateekako ne bamunyokereza essaawa nga nnamba n'agenda ngadda engulu mpola era bwe yamala okudda engulu nemubuuza otegeera n'agamba entegeera bwe nemubuuza abaaliwo n'agamba bonna ng'abamanyi nemugamba kati omanyi kyobaokola toddamu kukola ki kwebaka nange nga mulongo ntidde nemugamba toddamu kwebaka zaali ssaawa nga 8 nemugamba todda tugenda kutuula era nze muno nafulumamu ng'ennyumba ngikoze eki atuula mu nnyumba y'oyo omukyala asula omwo nemugamba tubeere wano paka obudde bunaakola ki bwe bunaakya wakeera 12 omwana nemusitwa nemukola ki nemutwala we twatuukayo omukyala ng'akebera omukyala nga mbuuza ono omwana wo ayina ekintu ky'omuntu kye yakwatako nga mugamba nze simanyi kye yakola ki kye yakwatako wabula ye kennyini mukole ki mubuuze kubanga ategeera n'amubuuza ssebo kintu kya muntu ki kye wakwatako kati omwana ng'agamba wabula gamazima sikola ki sibimanyi oba nina kye nakwatako naye sikikola ki sikijjukira omukyala ng'agamba kikino ono omuntu alinga alulumira essente alinga alumira ekintu naye kiki kino kyewakwatako ekituuse okubonyaabonya nnyoko bwekiti kitute n'obulamu bw'oli ate obwo bwe bukola ki bwe buddako omwana ng'agamba sikikola wabula twalonanga ku sikulaapu oba sikulaapu ye yakola ki nga nyina kiri ekintu ky'omuntu kyenakola ki naye sijjukira kuba kati nabivaamu dda sikyabikola ki sikyabirimu jangu kisitu oli ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange tuula wano sembera wano nyongera okwebaza emirimu gyonna gyokola saba okwebaza ku Namatovu Lydia mwebale kulaba Nisha Shan Brand mwebale kulaba Christina Uganda mwebale kulaba Nakato Hasfa Mukisa Christine Nakasi Fatuma Tamiads Oceans Naluwoza Sise Nasubuga Fadhira mwebale kulaba Irene Byamukama Nekesa Sise mwebale kulaba Mistula Bule Mulago mwena mwebale kubeerako mwebale kusubscribinga mwebale kuviewinga mwebale kulaba Kooti y'Amaka nembebaza abantu mwena bajja ne mutugulako ku mulongo garments mwebale nnyo mwebalire ddala tusangibwa ku Sasa Plaza mujja mutuguleko tulina engoye nnyingi tulina jeans z'abaami t-shirt z'abaami tulina masuuti tulina kawunda tulina saati tulina by'abaami bokka eby'abakyala waliwo bizigo sabbuuni n'ebirala naye nga tulina by'abaami bokka essimu yawo ku mulongo garments 0788 93 45 46 essimu ya mulongo garments 0788 93 45 46 Kisitu usaagala nze onimbe olinayo ekintu ky'omuntu kyonna oba kye wali obbye
ono ali nsomba sikapu kyaka alina kye nabba naye nga sikyabijjukira kubanga kyaka twatwala bingi nnyo. Kyakamu ebyo twatwala mulimu kye twatwala naye nga sikyakijjukira. Toyinza kugamba nti oba twayingira wano ne tujjawo ekintu. Mukwingako mu nnyumba z'abandi siyingirangamuuko ebyo naye yali sibikola. Naye nga wategedde kye baagambye nti obulwadde bwatambulidde ku ggwe. Okikkiriza? Birooto ki by'obadde oloota maama bye yamukaabizza ennyo? Embadde ndoota mu kusookera ddala naloota nga nfudde. Ekyaddako naddamu okuloota naloota nga poliisi enguba nga ŋŋamba baano banguba bankwata. Kye nasembeyo okuloota naloose nga ndaba ekifaananyi ky'omukazi naye ng'omukazi alinga nga nkyukira naye nga balina ebigambo by'oboogera nga nsaabitegedde bulungi. Era ebirooto bye naloota mu zino ennaku. Kati owulira otya? Siwulira bubi, mpuliramuko bulungi naye ate kasita buzibu ekiro omutwe gutandika okunnumamuuku. Weebatu mbeera ekiro. Ekikunyola mu lubuto kiba kivaawo? Kiba kikunyola nga atalidde oba? Kiba kinyoola nga atalidde. Maama mpulira nga kinyoola wano eno. Eggulo ekiro kyonna kyali kinyoola. Kakati bwe baabagambye kati ne batugamba nti omwana alina kye yakola kye yatwala. N'angamba baali banne abalala bameka? 2. Kubanga n'agamba oli alondoola abantu bameka? 3. Kati omukazi n'agamba nti kati olaba oli olulumba olwa Tooli, kati ate oli eyafa yanona aliwa? Ono. Ate noono bw'anaafa agenda kunona omuki? Guno gulinga ogwafuuka omuki? N'agamba kati guno ogulaba ogujjawo gwetaaga embuzi, gwetaaga enkoko enzirugavu nga nkazi kubanga kuliko abakazi. Gwetaaga omuzigo n'amafuta. N'atugamba naye ajja kukolera emitwalo 10. Kati ne mugamba nnyabo tosobola kugira nga omwana wange omuwaddeeko kale bino ebimulumba biremu omukola ki? N'angamba siyinza kwonoona mbanga ate ayonoona. Kino ekintu kiba kyagala mbuzi kyagala ki? Ojjukira mu ddwaliro oli bwe yali? Nenzijukira eri nga baŋŋamba nti omwana ono nga tuli muzungu ne bangamba omwana ono mbuzi, omwana nga tebamuwadde embuzi oyo agenda kufa. Ate ne wanaaba afudde ekintu ekyo kigenda olumba olugenda kukola ki? Kusigalayo era lujja kukwata omulala. Baayogera eri. Gwe mu kujjukira maama w'omwana ng'oggyeko omwana nti scrap ne gyazannyira ne kitwali ky'oyinza kujjukira nti oba alina omuntu kye yamukola oba kikubanga bino ebintu byakujjukira nti bwe guba muteego omuntu agusindisa ebiseera ebisinga nze nzijanjaba te n'entuuka newooyo aba agusindise ne tulyoka tulaba kye tuba tuzzaako. Kubanga nze wano we ŋŋambira abantu nti beera nga mubonereza abantu mu kumanya oba mu butamanya. Ensobi ye wayinza okubaawo ensobi era sina kye ŋŋaana nti oba omwana alina ekintu kye yatoolako oba teyatoolako. Naye kye yatoolako oba kye yakozesa oba scrap oba sefuliya oba kiki kiri wathe kisaanidde okutwala obulamu bw'omuntu n'okutukaabya amaziga n'okutuusa ffenna okutusitula. Ddala kizitowa okusinga obulamu bw'omuntu. Kwabe n'obirowoozaako n'obyewuunaganyaako. Nze mbuuzizza omwana agamba talina kintu kya muntu kye yali atutte wabula yali ayoola scrap oba gye yatwalira ekintu ekyo. Kati tetumanyi nawe gye tuyinza kutandikira kwetonda. Mulongo simanyi kubanga simanyi mulongo siyinza kulimba lumbe we lukola ki? Wabula lumbe lunaamala kujjanjayibwa ddo ne lwogera gye lukola ki? Gye luva. Kubanga nnyinza okugamba nti ono nga si yeye. Ze siyinza kulimba. Era simanyi ye kye yakola ki? Nze nkaaba maziga, nkaaba omwana wange omuto abadde talina myaka 3 omusirisa atavuma wadde omuntu nti oba kirabe. Mwana wange n'abonaabona omwaka mulamba mulongo. Ate olumbe ne lumala ne lumutwala mulongo nabonaabona. Mwana wange yabonerezeddwa nnyo ne mu ttaka gyali simanyi.
omwana yabonerezeddwa nnyo olumbe lumulumye nnyo kasikeletoni kataata ne kafuka kasikeletoni naye nga gwe yamukola ekintu oli otunula wandize n'oŋŋamba kyonna kyoyagala bonna no bali bakaaba nga mulabye maama waliwo ng'afa tokaaba naye ekikulu bino ebintu by'okufa mba mukomawo ate ne mudda mu maziga amalala. Saba okwebaza Najjemba Resite, saba okwebazaku Obugabe Lilian, saba okwebaza Nasubuga Fadhira, Maipi webale kubeerako, Zarina Mera webale kulaba, Aisha Patricia mwebale kulaba, Sylvia Tina mwebale kulaba, Rana Rama mwebale kulaba. Kale ekisitu njagala osaba abantu abo obuyambi ekisinza okundeeta wano nze kyokkola nkimanyi era bwe nagambye omukyalo ono namugambye olumbe bwe lutta tulaba n'ebye tutayinza kulowooza kati okufa kw'omwana we gw'obadde oyinza kulowooza otya mu butuufu tyate kutambulira ku mulamu aliwo kulowooza nti lutambulira ate ku mulamu akola ki ku mulamu aliwo ekyo mbadde sinza nakisuubira mbadde kisinza nkisuubira wadde nti ono ate aliwo omulamu gwe lukola ki era singa saafunye mulongo kirooto mbadde sinza kisuubira singa saafunye kirooto kujja eyo ekyo mbadde sikisuubira mbadde maye olumbe luva walala nnyo. Nsaba okutegeeza abawuliriza bange n'abalabi nti olumbe olussa abantu oba olumaze okuttako luba luzibu era luba lukambwe. Nsaba okutegeeza nti ennyumba gye tutuddemu olwaleero bwe yali ejjanjaba nga ffenna bwe tumanyi okujjanjaba n'okufiirwa n'ebirala bingi ebigenderamu. Saba okubategeeza nti tusaba okuva ku bujjanjabi okutuuka ku nnyumba we tusula okudda ku lugoye lwe twambala n'okukyusa ku mbeera nga bw'eri kasita olumbe tunaalugjawo. Nsaba okuwa Kizito Omuzindaalo asobole okubesabira obuyambi ye kennyini obwangu bw'obujjanjabi bw'olumbe luno bwe kwanguwa kw'okuwonyesa n'okutaasa amaka gano. Obwangu bw'okujjanjaba we tugenda okukwasizaamu naye bwe tunaadireyinga okujjanjaba tuyinza obutakwasaamu. Onyawula mwenna abampuliza ne basewo abatulaba mwenna badde mbasaba buyambi mu nnyambi olumbe n'olutawanya luve mu maka gaffe lugende luveereyo ddala teluddamu kululabako. Sijja kuddamu ku bintu by'abantu siiddamu kyeniddamu kukola kasa luvaawo. Ate oleme kufa kubanga bagambye gwoddawo bagambe bannaye saagala kufa. Yes, saagala kufa kubanga nalaba okufa kubi era togenda kudda mu bantu. Buli muntu aba kusanga nga amanyi baafa batasobola kundikuliraana abeera akutya. Bagambe munzijanjabe mpone nneme kufa. Nesa munjijanjabe mpone nneme butafa. Saagala ate butafa. Maama abantu baabo munnange tetugenda kumenya nti kino twagala ssente za kino tuddeko eza kino tuddeko eza kino. Bantu bange mbasaba ssente za bujjanjabi. Embeera ye endala eriwo era tusooke tubireke. Olumbe terumanyi nnyumba mbi. Mukama yasinga okumanya. Naye nga nze ndi mugumu twe tulutuusizza ne lutegeerekeka tujja kuluwangula. Anyawo ne basaba abatulaba badde mbasaba nga mbeegayirira bataata bamaama muli bazadde tomanya nange mbadde nga mbeera wano nga mpulira ebbaluwa za mulongo nensaasira naye nga simanyi ti buli kyenkyanga ne wange ekikoze eki nga mbeerawo ne mpulira ennaku naye nga simanyi nti buli kyanga ne wange ekikoze eki kizze muntaase ntaase abasigaddewo kuba nange kennyini ŋŋenderamu afa yanona omuki omulala muntaase bagambye nti nno oyo omwana kati nga oli we lubadde lumunywa kati naye lukola ki kati naye lumunywa muntaase mbeegayiridde
Oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gango ina ku simu mama ina mobile money yakya Airtel ya MTN Airtel obuzibu bwe tuyina ereeta abantu 10 nemala nesiba bwe buzibu zonna tugenda kuzigaba eyiye mwe n'abejjudde ya Airtel eyange ya Airtel 0752 10 era zonkubira singa onjagala nze nja kutambula nja kutuukanga abantu abeetaaga obuyambi gye bali nange musuubiza kimu kunkwatirako kuwa abantu bano ssanyu essimu yeriki eri 0753 24 99 87 0753 24 99 87 Letamanya Ganaggayi Rebecca Emulongo muteremu enamba yange kwata kanjiddemu mujenyigire simanyi temanyi kuteekamu nenagiwanika kapapula njibawe kale obukwano eri 07 mwagala MTN oba Airtel kale ngenda bawandiikira ekinakuwaza nti ndowooza ate bwe nkomyewo ekyalo ninga kijjukiza okufa kw'omuntu ffenna tukaaba abeeri ku mulyango bakaaba abeeno bakaaba abeeri bakaaba ababuli wamu bakaaba naye tetujja kubabalaga tujja kubeerawo wano Hope Sandra webale kubeerako Shadia Nacha Kigongo webale kubeerako Mistula mwebale kubeerako Nashijje Take webale kubeerako mwebale kulaba kooti y'amaka mukirize mbasiibulire wano banywanyi bange Omukama Katonda nsaba abankuumire saba abantu mwenna abalabye programu eno mutusondere ku buyambi Hearts Hallelujah webale kulaba Fiona Omubwati Nakayiza Mastula n'ensembyayo Nambogga Silvia Nambogga tutera kutulaba ku live stream naye obeerako nnyo ku YouTube mwebale kubeerako kale sabo basiibule abalabi ba Star TV mwenna mwebale kulaba mwebale obuyambi bwe muwa abantu mwebale temujjanga okwo bagamba omukono ogumu we gugabanga Bayibuli bwegamba nti omulala guleme okumanya nti guno gwakoze eki gwawadde tomanya omuntu munaye gwowa tomanya bukyenkyanga ate yagenda okuyisa ng'olusita kumayinako naye n'asaba ssaala ate gwe eri kununula ng'asabye busabi ssaala nga takuwadde wadde 10 mwebale ba Star TV mwebale nnyo mutaase obulamu bwange bannyabo ne basebo mutaase abaana bange tujja bataasa kisito olina kyogamba bantu bange mukkirize mbasiibule kyonna kye musobodde okufuna mutuweerezeeko obujjanjabi bw'omukyalo ono butandika kati mwebale kulaba kooti y'amaka mwebale kulikinga mwebale kuviewinga kukomentinga n'ekisembayo obukulu mwebale kusubscribinga musula bulungi kisito bakubire ku bye